2023 ate yagamba n'omukyala musuubize nenejja kakati kuvuganya bwe kuba kutukuse mu mbaga awo osoberwa olemwa naye nga bino byayogera jjukira luli twakyala ababebe n'ayogera ebintu nga bingi kati yono bwe bayogerako yono Seguya muganda wange buli muntu ekifudde zakayo fitina ntinze nayimba zakayo lwa fitina nga nina fitina ndowooza nga ne bannange balinayo abantu ababa fitina sina kindi nga bannange bankabirako kuba fitina enfitinwa buli omu agiraba entale ez'oku mu nnyimba zaali zaggwadda myaka nga 2 ozizizza era ogenda okwekanga nga eyali azireeta yennyini era yazisibyewo baŋŋamba yakaanako ne Shanks ne baŋŋamba yakaanako ne Ragadi ne baŋŋamba yakaanako ne Kyagulanyi ne baŋŋamba yakaanako ne Igozi ne baŋŋamba yakaanako ne Kamiri ne baŋŋamba yakaanako ne Kenzo ne baŋŋamba yakaanako ne Ready and Weasel ne baŋŋamba kati tebaŋŋamba kati yakaana nange ate ogenze n'omulangira nti embaga ya mulema naye gwogera nakuba embaga nyinza omusooka ku kyendaba kubanga nze mbulako akantu katini nnyo kansoke mmala ewaka omanyize nkola mpola naye n'ebirala ngenda bikola yawasazuwena mu DC omukazi omuwasa embaga ejja mu kitiibwa ki akaluluko bwe bikaggwa n'obivaako ozaako ki akalulu bwe tutandikira tuba tutandikira mu bumu unity twegatte ffe ng'abayimbi tusobole okukolaganira awamu tusobole okujjawo embeera ffe okubeeramu embeera mu bannaffe kuba tuli ba Luganda ebiseera ebisinga nze ndaba wano embeera ebeerawo sizono naye mu nnyiike tukubeera wamu tukuŋŋaana bya studio annange feeno yadde atuyanye eki yabadde bakuyimba yadde bakuyimba annange omusajja yagenda n'ayogera ebigambo wano era ddala olimwa bannange abantu batuuka e Makka bakyuka Sheikh Sirimani Ndirangwa eyali Supreme Mufti ekibuli wano omanyi nti tululidde ebifaananyi nga simanyi nti ye Sheikh kati ku bantu abo soko osirise muganda wange ku bantu abo oyinza okulaba Sheikh Ndirangwa yaliwa ewuli wali omweruyeru balanga ova ku kkono ewokusatu ewokuna ng'ovudde eno gyendi ova ku kkono owokubiri owokusatu owookuna naye gwe omanyi nti omuntu bajjako enkofiira atuuka e Makka afukira ddala ate mulala kati amuddiridde oli ye Kamoga Muhammadi kati naye yafuuse kati tambuzaako mu maaso awo olabe Kazibwe Kapo ate ye yafuukidde ddala oyo asemba ku ddyo ye Kamoga kakati Kazibwe alinganga bwe yatuuseeyo yewaddeyo eri Mukama nga gyobera yoyo oyinza okulowooza nze nno bulijjo simanyi nti musiraamu nze nange yamaze tuukeeyo anti Kazibwe Kapo mugale oli mu Isiraamu n'okola ne hijja kati tugenda bayita bya Haji Kazibwe Kapo ku standi basibo ne bajjewo ku standi kujjako tukwatera Haji Kazibwe Kapo emundu njijjeyo kugombolola ng'ate atandika bw'atyo limba lule naye alina okukola wakatiisa Aruna Mbiri bwe yagenda e Makka ogwasooka nadda n'awasa Haki naddayo afuuka ali Haji nadda n'awasa Haki kati Kazibwe Kapo tukusaba muganda bw'okomawo owasa Shaluwa Namakula omuwase twakoma kukyala mmere ne tugirya tetuddangayo Shaluwa ali eri ayomba abeera ayogera bino ayogera biri biibyo era batuuseyo essala zaabadde nnyingi ze zino الكرم والمن والعطاء والإحسان اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك لنا في أعمالنا آمين يا رب igi esanyu adusanyu kengo busamba tugamba ndagaliza abasiramu bonna ndagaliza Uganda yonna Allah nsaba akobola mu Burundi atambuza bulungi ayo tuve Makka gye tuli mu Uganda tuli mirembe Haji Shehe atwala omuzikiti gwe Makindi awo
Sheikh Mayai Sadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abada asema kudio yakabusu Moses mpaka wecha muswa asema kukonono muganda ddala oyo simtegedde kama muganda gere yenyini wawu byonna yabigase omusajja oyo gawa mulabye mukama amuwo mukisa empaji yoweddeyo Haji Kabusu Moses yeka mugagenze nnyo kati abaji Alhaji wasa kucha Alhaji abaji kati nze munaye bwe twagenda e Roma tebatuwa bitiibwa osigalayo yakapoja hongo saze dilo no deringo fune bitiibwa sigalayo era bwe tukyakuyega adde eri we kavule makere kavule akolechi adde eri ate liri fit soke tuleko okuyegebwa naye era omulambo gwa owekitiibwa omugavendugwa Semakula Joseph bana Uganda mu America Southern California bakunganye ne bamusabira kitegeeza kuno atero tuuka oyo akulembedde Fred Senoga yabadde mu myuka oliba muyita Musisi Frank abo bonna sokoleke ekifaananyi ekyo bonna ono ali wakati mu Gomesi enjiri mukyala we akutte ekifaananyi kye babeera Vanice okyalo kita Valley mu Los Angeles mu Southern California mu America abo babadde bamusabira asemba ku Joy Bridget Namitala ne ba atasembusi ko bavudde San Francisco lugendo no milimita banga bimeka kilometers like mile nga babibiri ne bajje no sobi ebyo mulambo gutuuka essaawa yonna mugavendugwa yali akulira Black Pearls oyo musomesa w'abannakatemba bawa no gwe buyogera bwogezi munnakatemba mugavendugwa ndi nsobuga masanda oyo mugavendugwa yenjogedde nsobuga masanda nezuke omuntu yambulidde eki Anna itansobuga masanda tunakireeta encha obudde bukumezaawo obudde bwatukomya tugatteko bano lumu tubasiibule era mu America tunavayo Texas Idi El Adda abakulu bano Beka engeri gye bagikuzizzaamu n'omukyala beebo aw'enviiri ennyingi awasemba ku wakati awo sinamutegera butegeera beebo bwe batyo in the city of Dallas ekibuga ekikulu ekya Texas bwe bityo byagenze singa kooti eno tegendereza musango gwa Nabiira guno guyinza okusalibwa mu ngeri endala kubanga Nabiira ne Bba Sempala ali e Canada bwe bazze mu kooti ate Nabiira oyo Sempala bba wa Nabiira yali mubaka wa Kampala ensonga tezakyuseemu ate Nabiira alinga yagambye nti nze njagala kununula nju ate eyaffe profesa aleke gitwala yatuwola ssente ate gwe olinga alemesa kooti nekunya Nabiira tukyusaamu ebintu kubanga tumanyi omwami point bwe tugitegeera nti profesa byamuleba yawola ono ssente n'asinga yene ennyumba ono omukyala naye ng'ate omwami Sempala teyakimanyako kati profesa atwala ennyumba mu ngeri ki ng'ate omwami bazibawola tategedde budde bwe butusazeeko naye nga bwekityo bwe kiri atwagaza olunaku olusinga basibo ne banyabo buli Mungu kyayagala akimumpeere enze wembwa n'amala ne Seguya VIP kasigale nga munywamu akumme atakumira mpeera. Good morning. Kooti ku lw'abakyala kino ekintu osanga kirina kutuuka ku muntu yali MP balabe abakyala kye bayitamu bw'oli mu nnyumba n'abaana banka etwala ate omusajja yagitutteyo kati bw'oginunula nagwo ate gufuuka musango eri omukyala kitegeeza ffe abakyala tulina kuleka ennyumba omwami wagisinga egende era at the end of the day baana bo be babeerewo